Katiye Epas yomu ku bayimbi abadde baluddewo no for some time yomu ku bayimbi abaddewo n'akuba ennyimba n'atakola kivvulu abamu nga bamucategorizing nga recording artist omanyi waliwo ba performing artist ne ba recording artists era okusinza ne ku observation z'abantu abamu lwakuba nti nno waliwo omuntu ali organized ennyo olumu abeera muzibu wa kkuba kati Epas is one of those people abali organized nti engeri gy'akolamu ebintu bye tawa mukisa ba critique kuyisaawo ndowooza zaabwe lwa nsonga nti abeera ebintu byabisengese bulungi naye abamu balowooza n'okulowooza nti Epas tasobola kujja ku stage n'aperforminga live ekyo kibadde mu ndowooza z'abantu abasinga olwa observation zaabwe n'ebirala byonna bye badde balabanga engeri gy'abadde atambuzaamu obulamu bwe naye ekisooka njagala ku applaudinga Epas mu bulamu bwonna sayimu talifuuka muntu mulala ngenda kusigala ndi oyo kakati kiri gyendi okumanya obusobozi bwange nenzannyira okwetoloola obusobozi bwange kubanga oyo yoyo kyensobola okukola kyekyo naye ekyo kyensobola okukola nsobola okulwana nakyo nenkipafectinga nensobola ofuuka omuntu ow'enjawulo bw'olaba rehearsal za Epas zawukanya ku rehearsal z'abayimbi abalala bonna zibadde bakola abadde nga akola rehearsal ze nga almost akolera mu studio nga producer abeera wali actually the same producer yaproducing the show abadde nga so nfuneka video akagayo omuzungu oyo gayo y'omuzungu abadde ngawo mu production za Epas nazo mu rehearsal za Epas zonna zabadde nga akola omuzungu oyo abadde ngawo oyo gayo oyo gw'olaba abadde ngawo kakati ekiteezo kya Epas badde yatandikira mu rehearsal ng'omuzungu buli wamu wa flowingira wakkiririra wayambukira wakkakkanira ng'omuzungu abadde amwe battiimu nga bonna badde emuwuliriza era the same person abadde aproducinga rehearsals era yabadde ajja ye yazze n'aproducinga ne show yennyini kakati buli muntu yenna gw'obuuza ku show ya Epas agamba nti everything was on point yayimbye bulungi yakoze eki kitegeeza nti akoze wamu ne team yo okusobola okumakinga sure nti nno show evaayo then njagala kwogera ku Phenon mukoze ennaku zino Phenon balina obusungu oba lwakuba business zeemu abantu bangi kakati buli muntu ali ku stage okwo wafuna omukisa okubaako show gya producing anyiiga bunyiizi ennaku zino Phenon buli show gyakwata kayagala giyuza buyuza but kirungi kya competition manyi buli wemubeera mu industry nga mulimu bangi kakati ffe ba consumers ffe tufunamu oba ontegeera wali competition ba consumers ffe tufunamu oyinza osanga omwendo nga gusalise gutasalika quality y'ebikolebwa ebeera nnungi kubanga kati essaawa zino Phenon bw'afuna event agamba nti kakati njagala kulagako jjejje gye yakoze nti tetuli level y'emu njagala kulagako ATS gye yakoze nti tetuli ku level y'emu ekimaliriza nga omuyimbi yafunamu naddala nga n'omuyimbi ayagala ebintu ebirungi the stage was on point amataala gabadde malungi nnyo omuyimbi yayimbye bulungi twagala okukozaaza Epas ate show yajjudde nabadde ndowooza twali wano jjo musumulula ne mbagamba nti Epas ali omu kwabo abayimbi abamaze obudde bungi nga bayinvestinga mu bantu baabwe ababategeera si kwesiba kwabo batabategeera obudde abumalidde nnyo kwabo abamutegeera abasobola omutambulira ne bamuyimukira ate nga bamusasulidde sooka ompeeko ku show ya Epas eyo.
When you pick it up, you make the whole place turn up, turn up.